Nze ndi team people power. Ayagala janku bakachupa. Siri rugogonze ndi matindi. Ayagala janku bakachupa. Aisaleda nangirite. Bana mwete mukubo buchupa. Nze ndi team people power. Bana mwete mukuba muchupa. Dembe lyange nangeri mpebwa sabateka. Okuwagira gwenjagala mbasi menyeteka. Bana mwete mukubo mukali nembateka. Omusajja ngavze sebako kusibuleka. Ekitibwa kyange bwe kitone munjolonga. Mungamba ngo bamuli bakowuni netonda. Libagira mwesati bwendira banga temuwera. Nepanika nemikono ngamba isalenda. Nzikiriza people power aisalenda. People power nzikiriza aisalenda. Nekanire waguru ngambe aisalenda. 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 Team people power. Ayagala janku bakachupa. Siri rugogonze ndi matindi. Ayagala janku bakachupa. Aisalenda nangirite. Bana mwete mukubo buchupa. Nze ndi team people power. Bana mwete mukuba muchupa. Muyimbi amanyiddwa wanga Lily Puzzle Lunabe yayingidde studio n'alangirira nti munnange ye muna people power. Mbwe eri agendayo kunona kasente. Era n'agamba nti mumukuba buchupa bw'anaabazze ku stage kubanga ye wa people power. So byonna nga bigenda mu maaso afunyeko kubanga bakolako ka interview ne mukulu Kasuku amubuzeeko amunyonyole kyavudde kuki okubanga afulumya oluyimba olwo byayogera bikakasa ate bino byetwalaba ng'ali eri ku campaign Lily Puzzle bw'ati bw'anyonyodde. Kati awo ka video ke batulaga awo wali opozinzeemu. Asawo nali mpozinze abalugwala bali banyivu. Nga banyivu. Omusana gubokyezza. Nagenda nemba gwamu nga tebannalya mmere. Nga UPDF tennabagabula. Ng'obusungu obubaliko balinga nnumba. Kasuku omwana yansetinga nakola ekintu nange kyessamanya. Ekintu kyeyanzanya music politics. Nasuula mbalugwala nga UPDF tennabawa mukyere na nnyama. Nga bakambwe bazibu nayimba bajjula nakunkuba busaale. Kate bankube nempi agere nyere. Kino kyetuliko kikambwe Kasuku. Bebe kuru yateekawo etteeka yakoowa okumala galya ssente za Museveni n'ogenda bw'otyo. Olumala okuyimba ennyimba bbiri ng'ogamba pulo. Museveni jju enyalemu ebeewo. Bino bye wazirya n'omala gadduka. Mukazi mukadde kuzinira mu mataala. Nga bweraba bakwatako. Kuzirya ng'omanyi baalina enkola najjanga n'ayimba n'amala n'agamba musule bulungi. Omugaga n'agamba eneziba nga sigira bange abayimbi yakiyita mu lujja. Mujje nga muzirye nga kamera zibalaba nga buli omu abalaba ng'ensi yonna. Omwana Lily Puzzle asesa ndowooza omuwulira ebigambo mbu bamutwala eri mu bakyoli okuyimba n'asanga nga abakyoli abasirikale ba UPDF banabawa mmere mbu nga banyiivu bitya akatambi akatambula mbu Lily Puzzle bamugobye ku stage yagezaako okuyimba naye ng'olowooza babiwulira. Kakati wuuno agambye nti munnange nti musinga si Pulezidenti Museveni oba oliawo yandibadde mubbi mbu yabbako. Saaki oli ku bantu abatategeerera ddala. Museveni yatuyambye okubaamu n'amagezi ffe singa tuli babbi abawedde emirimu. Nabbako ennaku bbiri ku Northern bypass awo nga nkyali ebwayise. Nabba 3,000 ez'omukazi yali ava katale walyako ebyennyanja ku 3. Museveni kukuba mboko nakuteekawo poliisi twali babbi. Nze nabbiranga wali Kaleeru. Naye nabbayo ennaku 2 nga bakyakola oluguudo lwa bypass olwo. Nabbayo ennaku 2 nzijukira omukazi gwe nasooka okukwata yali yeetisse ekibbo. Ne mukwata embaddiya nga bakola oluguudo lwa Kaleeru olwo lwa bypass. Naye namusanga n'omutwalo gumu 3,000. Olunaku olwokubiri twali tubba wali nga kujjambula.
basatu tebasimatuka nga tubba kinno nga tuli mu kubba akuuma akasala embaawo basatu tebasimatuka twali banaze yasimatuka okuva olwo nze ebintu ebirimu emmundu abamanyiwo kujjambula ebwayise nze ne bwendaba bulabi mu sirikale abamanyi ebwayise kujjambula twali banaze yasimatuka abasatu babakuba amasasi bonna bali mu ttaka nava ku bubbi Azo n'ebibozibozi bye kugambye nti tebiggwayo naye nga byonna bigenda mu maaso waliwo akatambi akatambudde nnyo nga bagamba nti omukulu Muwanga Kivumbe nti yakubiddwa naye ndaba mu katambi kano kirabika babadde ba NRM nga balina effujjo gye bamukolako ndaba bamaze ne baba nga bamwambaza akakofiira akayero katugendeyo tulabe byonna bigenda mu maaso ffe tuliwo kubanga tubikutuusako nga webitambula ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akawangamudde agambye ki bibino omwana avuddeyo n'agamba nti ebintu ebimu bino tuzze nga tubyogerako ate we tubyogerako ne bawakana naye ate oluvannyuma bitandise okuba nga bivaayo waliwo eyali ampalampa mbu byonna byenkola njagala kubeera pulezidenti mba menye musango ky'ebisaanyizo sibirina oba alowooza nti oba pulezidenti bwansikirano obwakabaka bwe bwensikirano agambye nti munnange bw'obanga kituufu yali ayagala wa pulezidenti kibi nti obwa pulezidenti si bwansikirano mbu tebulinga obwakabaka nti ono kabaka Muteesa avaako oli yaddako ono yaliko nti nedda nti bw'obanga kituufu yali yeggwanyiza entebe eyo takinaamu buzibu nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo omwana akawangamudde n'agamba nti nze munnanga wali ambuleera teri atoma era sitoma nti siwulira kintu kirala kyonna apart from ekigambo ambuleera mpagira buli ambuleera ne bweba yampewo omukazi obulungi bute bwakufiira bwere mama wange tebusobola kunfa mpagira ambuleera okitegedde saagala muddemu kutisatisa bantu mbwate tajja kwogera kyawagira mbwate bw'anaayogera kyawagira mpagira ambuleera eriko ekimyufu n'ekyabbulu n'ekyakwayiti. Thank you. You're welcome. That's my mother. Era nagambye n'abewaffe balirawo akalulu kano nagambye maama bwata wagira kyempagira nja muwala mpaka nga kawedde nja kumuwalana mpaka nga kawedde sibeera wali mboozi etyobola gwe mpagira oli waddembe okuwagira kyoyagala totyobola gwe nkola ki oyagaddwa totyobola gwe mpagira saagala kunjagala njogera byenjagala kuba n'omwana wange eka awagira nze ennyumba yange saa zino nga towagira gwe mpagira ogifuluma ojja kumpa obutwa lwaki wagira kyempagira n'omusajja ogifuluma kuwagizimba fa abakazi twawuninga ebintu ngoba mu nyumba gye weezimbira era n'ombuuza lwaki ngobyemu akuba tewagira Bobby genda olidda nga kalulu kawedde nja kwetaaga nnyo nga kawedde. This is the support we've been lacking all seasons. Okitegedde? Yes. Tuwagira n'obusungu bungi nnyo tukyawe nnyo abatawagira bye tukola ki? Olonda. Kati nandibadde sironda nkulaga endaga muntu eri wakasule ndaga muntu eri wamulaga nti nonda.
tubaddeko nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo tukyatunuulira ensonga ezigenda mu maaso waniino mu ggwanga Uganda ye omwana mulenzi Shuaman Segawa agamba nti akalulu kamwemetako ensimbi eziwerera ddala obukadde 9 ku 8 atunnyonnyole era abaana beebuuzizza yabange esente egyo yazijjangawo nze akalulu akalaka kantuteko miliyoni nga 9 kakalya weekend emu badde spendinga nga emitwalo 8 every weekend 8 nga ziraga machachi so kati oli takulimba tuluvuddeawo n'agamba nti alina omusajja gwa respectinga nnyo nyine ddala era agambye nti singa yaliwo ku budde nga buno bwe tulimu jukira katuli mulembe gwa digital nti oba oliawo singa twafuna ku nkyukakyuka nze I respect Dr. Kiza Besigye so much lwansonga Besigye yali too strong nnyo era singa Besigye yabeerawo mu biseera internet we yabeerera kaali nga bweri kati oba oliawo twali baye twagenda dda mu Uganda empya kubanga bino byonna Besigye yabituukako but then okustikinga ku mazima go olwairo Besigye bamutwala mu komera nga ne Christmas tunagireyo omwaka oguwedde nga tulowooza ng'ebyokusanga tugamba bajjamu gyeyo nga Christmas yawe ya nnaku 3 the man is making now kumpi eya mu komera mu bintu ebyokusanga naye ng'omuntu gwe tugamba ali myaka nga 6 ku 7 mu komera gwe lowoozaamu obulamu bwe buli butya kati abo be bantu abalwana ebyaddala kati bali mu kudyeka kati bano be mbadde nkuweerako ebyokulabirako baba batulimba nze njija independent musayininga eye mulina empapula za musayininga nti bw'otafuna kaadi ABCD tetuyina kuba abantu bagamba nti omuntu waba yasayininga ekintu tetuyina kubanga ne constitution teyina wekyogererako ndowooza z'abantu ojjukira mwana mulenzi ono Shuaman Segawa y'omu ku abo abaali beegwanyiza kaadi era yali asuubira nti ajja kubanga naye avuganya ng'ayagala kuyingira parliament but unfortunately bambi teyasobola kubanga afuna kaadi eyo naye ndowooza ye kale teyakirowoozaako ekyokugamba nti oba akomewo independent ng'abalala betulabye abeesowoddeyo ninga byonna bigenda mu maaso waliwo omukulu atabukidde byakagaba netugamba this time around ate akoze eki n'agamba temunagategeera netugamba nedda koye kandubawe bibino kali breaking news mnayoganda tambuza video byabakama bane mutambuze video negende ku byabakama olunaku olwaleero omulamuzi Simon byabakama muna Uganda eno video yiye kukwatako ate saba mugisharing emutuukeko anakavaayo mukulikenda misingwa ne manafa olunaku olwenca tulitona akatuuka wegenda okubanga nebaka muwulirize bulungi obudde tuba na butono ennaku zino oba w'amawulire gano agafuddeero naye muzikirize breaking news yino olunaku olwaleero omulamuzi Simon byabakama avuddeyo n'ategeeza eggwanga mbu zino tivi zigenda bibagamba amaradio tegagenda bibagamba bagenda kusalamu Simon byabakama avuddeyo n'ategeeza nti omukulembeze w'ekibiina kya NUP ali mu kunoonyerezebwako ku bigambibwa mbu amenya amateeka g'ebyokulonda amateeka agaabaweebwa ekisookera ddala Simon byabakama agambye mbu abali ku oluvuganya gavumenti tayogedde erinnya naye abadde ategeeza Kyagulanyi mbu agenda ayogera ebigambo ebiteekamu obusosoze muwulirize wano wakulu nnyo mutambuze vidiyo eno batandise nti Kyagulanyi agenda ayogera ebigambo nga kuba nga noonya akalulu nti agenda ayogera ebigambo ebisiiga obukyayi ebisosola mu mawanga mujjukire yabadde Kabanda yasosola okubyogerako n'abaala bangi bapropagandalist aba NRM be bali mu kutambuza Munnayuganda obadde otugobera wonaona His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu watambulidde kamera zino zibeerawo buli kyayogera tukikwata tukibaweereza olina wojjukira weerasodde kigambo kyonna nga sola amawanga mujjukire we twali emitiana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu etutegeeza nti bw'abeera ebusoga nayogera ku binyigirizibwa abasoga awabeera right naye wajja wano mu Buganda nayogera ku birumu mu Buganda nayogerera Abaganda abo bagamba bamusosoze kikino Simon byabakama akyogedde takomye okwo agambye alagidde poliisi mu bwangu ddala nti ekole mu kunoonyereza mu bwangu enoonyereze mbu ku mivuyo egikolebwa Mr. Kyagulanyi Bobi Wine
mbunga agenda okunoonya akalumbu amenya amateeka okuli mbokukubalaale ng'obudde bugenze mbo okukuba okutambula n'olunyiriri abantu abangi byabakama agambye taswadde mbu amateeka ge bakkaanyaako nti Kyagulanyi ayina kugenda awali venue gye baamuwa walina okusanga abagoberezi be tayina kugenda ku venue mbusimanyi ng'ayita mu kkubo n'abawagizi muwulirize eno kampeyini kikaaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu onaku leero ng'ali manaafu alina misindwa ayogedde ku kintu kino akubidde omulanga kicoka ebyokulonda n'ategeeza nze poliisi eŋŋaana okuyita mu makubo ge nnyina okuyitamu ne kitwala obudde bwange bwe nnyina okwogera n'abalonzi bange akacoka ebyokulonda nga temukyogerako kakati omukulu avuddeyo onaku leero n'agamba mbu era alagidde poliisi eyanguyirewo mu bwangu ddala ekole kunoonyereza nti singa akacoka ebyokulonda kagenda kizuula nti Kyagulanyi ali mu kumenya amateeka bagenda mustopinga obutaddamu okukola laale uliriza mission eri wano munayogenda tambuza video byabakama mulabukirire byabakama kati temwewenyezo bayizo okuteekawo olubeerabeera oluganda president okukola ki jukira ennaku zentono obudde bwe butono kati webiyingiramu ye musimanyi bagenda bali mu kunoonyereza musimanyi bwe kimusanga ng'alina amateeka g'amenye agakaceeka ebyokulonda ge kaabawa bagenda mu stopping okukola laale mwe mugule amatu mutambuze vidiyo ate mutuuke bane muzuukukire byabakama mumuzuukire kati omusajja ali mukulaajana mwe mulemesa okutuuka ku venue walina okutuuka mu budde poliisi emuyigiganya nga tokyogerako bye mwakaanyaako mwalimu okubanga bamutetaganya okutaita mu makubo galina kuyitamu kutuuka walina kukubalaale mu budde mbwakubalaale ng'obudde bugenze ekyokubiri mbwayita bw'aba agenda musimanyi awamba enguudo zonna mwali Museveni waba ayita awantu bagala n'amakubo ne bagaggala n'ayitamu yekka nga yeeyagala naye mbumbu naziba amakubo abantu tebagenda banayogenda mutambuze vidiyo era ogenda kunkola bubi nnyo gwagira bino totagitambuza akawunti yange eri mu shadow ban ekyaliko akawunti ban warning vidiyo tezitambula naye no mugitambuze musobola muzuukuke byabakama alina mission ennene y'okulemesa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okukuba kampeyini ali muteekateeka ziremesa era alagidde poliisi mbwekole okunoonyereza mu bwangu tagambye banoonyereze agambye mu bwangu poliisi ekole okunoonyereza mu bwangu bamuwe ripooti muzuukuke naawe eyo ensonga ngigadde ensonga endala bangi muze mu inbox ne mumbuuza musajja wa Kabaka tukyalaba live zo muwulirize ensonga weeri simanyi akawunti yange eno baba baagala gitwala nagiwamba gibuzawo simanyi navayo nenkuba omulanga mu nnyambe n'ebikyagaanye akawunti eno buli wenkwata vidiyo tugezanye nteeko live negitunuza mu bantu newabanga 10 oba 5 live bagiggala era live eno onaku nasimbula wano jjo ku makya mbatuse ku kitebe ngana katekayo live mu dakika nga 10 twali wawo natulina lunnye emmotoka live ne bagiggala era badde siri ku live ne bagitudiza olunaku olw'enkya enkya nga tuli tololo batudiza live kati simanyi era bigenda sigalanga webiri nze buli nkwata kamera yange ne ya live negitunuza mu bantu oba bameka nga bagitwala simanyi oba kiri buzibu buvaawo oba so abadde bambuuza nti mukyala aba live zange ensonga yeeyo akawunti yange oba baagala ginafuya buli kamu balina entondo ku yo simanyi naye nga ŋŋenda olunaku olw'enkya tuli tololo olunaku oluddako tugenda kubeera Busia abantu be Busia tujja tuva tololo olunaku olw'enkya olwokuna ku lwokutaano tuli Busia izitibwe mbasikoze ensobi ndowooza yes naye nga mutambuze vidiyo eno byabakama ali mu nteekateeka zisitopinga kampeyini za mukulembeze nga yekwasa obusongasonga twagala oveyo tunyonnyole lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agaanibwa okuyita mu makubo g'alina okuyitamu tutukabongana ngojwano tambuza vidiyo muna Uganda banaye tukosesanga n'olunaku olw'enkya live bagitusizaako olunaku olw'enkya live ekomawo naye ayina kyolina ng'olina buyambi bonna yingira mu inbox nkuwe enamba yange abagiina kyakabi mwongere okuba nga musapootinga mu ntambula ebyenda n'ebyensula ffe weetuli okulabisa naye ngeno vidiyo mugitambuze banaye mugitambuze
ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga weebale kubanga oli naffe weebale kutambula naffe tusima nnyo era tusimira ddala kugamba bugambe nti temujjanga okwo olw'omukwano omungi gwe mutuwa era nga naffe tujja kubangawo kubanga tubatuusaako amawulire ag'enjawulo tusima nnyo tusimira ddala weebale nnyo mwebale ddala tukomawo n'amawulire mangi nnyo temuvaawo.